awali omukka tewabula muliro. Yabyogera ng'asaaga naye ng'abitegeeza. Ebimu ku byo bye bino. Kankomewo Pulezidenti owulire. Juzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku rediyemu n'agamba Pulezidenti beera mugumu, Bobi Wine talina maanyi, talina maanyi. Nyoko talina maanyi, oli wa NRM, tukakulekera okawulire. Omanye nti Bobi Wine alina amaanyi? Lwaki omusajja mububuzaabuza? Bwe muba mumubuzaabuza nti Bobi talina maanyi, mugambire ddala security nti Bobi buli waali temumulumba, mumuleke akubeeraale, wulire. Bakyogere Bobi genda okola akaluluko, tewali wanaavuganya Pulezidenti okola ebintu byo. Naye tekisoboka. Ababadde Masaka mu kuziika Honorable Sseggirinya Muhammad be banjulira. Ababadde ku luguudo olugenda e Masaka nga tebaaziise nabo bananjulira. Kaakati nno ensonga eno wakati ezadde bingi nnyo byobadde tomanyi. Mathias Mpuuga atuyana zikala. Pulezidenti ayogedde ebitiisa ebyewuunyisa. Kaakati enkwezenge, ensolima, abalyolyomi bonna mu kano olwaleero. Mwami Kyagulanyi akakasizza ensi ewuumye. Kaakati nno obutaka bugenda kukula. Eke Master, Eke TV Media Uganda wetwolekedde kasandali kennyini, wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo yadde okutuusa mu bwino olunaku olwaleero nga Mpuuga bwayolekedde okubeera nga aziikibwa mpaka mu ttaka. Kaakati nno ebigambo bino bikulu nnyo, njagala nnyo obiwulire kubanga bw'otabiwulira tewali agenda bikuwulirira. Naye nga sinaba kubeera nga mbikutwalamu, nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo okimanye nti obanga oli mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa muntu wa wansi yekka. Kaakati nno ebyolwaliro binenemu, wabula mu ntandikwa mulongoosa mu Luutansozi yasoose okubeera nga atambula naffe ne Ibunirani Junior School. Wabula kankomewo nga nvudde wa Comrade ono, bino ebigambo bikulu nnyo, sooka obiwulire ate luwogome. Tuli basonyiwa Museveni na gavumenti y'amazima gennyini. Simbulire wano kubanga ebyokwogerako ntoko. Olunaku olw'eggulo tetwasobodde okubeera nga tubeera ffenna kubanga egyalemesa Wannyendo okweggala ampuliriza bye byatulemesezza okubeera nga tutambula ffenna. Kituluma bwe tuba nga olunaku luzibye ng'ate ensonga enkulu ezikwata ku ggwanga lyaffe tetuzirese wano kubeera nga tuzigaayagaayamu wakati waffe naawe. Kaakati nno tugambye leero wadde luzibye at least akatono k'olina okasharingako ne munno waakiri nyama ntono okayana eri mu nkwawa. Kaakati nno bigambo bibino nga sinaba kubeera nga nkuzzaako emabega katono nnyo nkugambye ebya Honorable Muhammad Sseggirinya bikyagenda mu maaso. Kaakati omugenzi nga n'edduwa ye tenaba kubeera nga etulibwamu ey'ennaku 40. Kaakati nno famire emaze okubeera nga yeyawula. Mujjukira nti amawulire gafulumye dda nga waliwo abantu ate ab'oku kyalo abalumbye famire eno ey'omugenzi Sseggirinya, especially maama we ono nga bamulanga okulya mu lulime n'okulya mu luzike. Jjukira nti ono yavaayo n'awaana Mathias Mpuuga eyabba ebitaano kyokka mu ngeri y'emu ng'awaana Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula amawulire gaalaga nti ono ekyamukosa bino waalingawo essimu enkambwe ezaamukubirwa okuva mu Paaliyamenti nga bamugamba yogera bino yogera biri, bw'otabyogera kanaakujjuutuka. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, Mwami Kyagulanyi ayina ebigambo bye yawandiika era ebigambo bino teyakoma mu kubiwandiika n'abituwa ne mu katambi
ampuliza olunaku olwaliro nkugambye byatandise dda okubeera nga bituukirira wabula ffe abaabiwulira edda era ababirabako edda era ababimanyi tetwewuunyiza nga bimaze okubeera nga bituukirira kakati nno Mathias Mpuuga mukaaku ne banne Abedi Bwanika ensonga olwaleero ekagenda kubeera nga kabajjutuka jjukira nti ono yarandise dda okubeera nga avaayo nga yeenenya nga yeeraliikirira nga yejjusa ku kyakolebwa e Masaka ono bwe yaddira olumbe lw'omusajja nga tanabana kubeera nga aziikibwa ate ye Mpuuga n'alwabya jjukira nti ennyimbe zaali bbiri waaliwo sayidi eyaliko omulambo gw'omugenzi Muhammad Seggirinya era nga bakungubazi bakungubaga nga beetolodde mayiti eno mu kidala we yali kyokka nga waliwo sayidi emu eyali ekungubaga eno nga teyina mulambo nga kiraga nti ono alinga eyali ali mu kwabya olumbe ate olw'omusajja eyeetanaba kubeera nga aziikibwa jjukira nti ono yafa akakasiza Mwami Kyagulanyi nti ye muntu yekka ayina okubeera ow'enkizo okusinziira ku byamukoledde mu bulamu bwe tewali muntu mulala yenna yali abimukoledde kakati nno ebyo byonna ogenda mu maaso njagala olabe Mwami Kyagulanyi bwe yalagula nayogera ebigambo bino emyaka n'emyaka emabega egikwata mu 3 ate nkomewo abajja okwefula bajja kubeera bangi abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi abajja okuwanika bajja kubeera bangi n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi ojja keero oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza dda langi nga n'olulimi ayogera lulala naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebaalina kubeera mu struggle abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo gaabo bannaffe abatemuddwamu eno struggle emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle naye nga kyenjagala obbakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula kakati nno bigambo bya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Metembo nkugambye nti ono yavaayo n'ategeeza ensi nti mundaba naye mummanyi kungulungulu wabula munda nkyabalemedde ddala era nja balumya nnyo omutwe mugenda kutuula obufofofo mugenda kukuba miitingi enkambwe mu bitundu ebyenjawulo ebyo bitatuukikamu muntu wa bulijjo naye nga miitingi ezo ate muziteeseza nze omuntu wa wansi kaakati nno jjukira gye buvuddeko era nakolera akatambi ne nkugaa nti waliwo miitingi enkambwe mu barakisi eno ng'ali ekulirwa Generaali Muhoozi Kainerugaba ono ng'ali mu kusala ntotto butya bw'agenda okulemesa n'okugaba ensimbi empitirivu ennyo mu abo abantu abagenda okubeera nga beesimbawo ku lwabwe okulemesa NUP kaakati nno olunaku olwaleero njagala sokoddeko katono nnyo mu bigambo bino omukyalo ono maama wa Seggirinya jjukira nti ono yavaayo n'asaba obuyambi olunaku lumu nga lumaze okubeera nga terunaba nakubeera nga luyitawo nga Muhammad Seggirinya amaze okubeera nga aziikibwa ono yakakasa bannamawulire nti wadde Mpuuga yamusuubiza essente ne sipiika Anita Amongo bamusuubiza obukadde 50 nga bamugamba nti yogera birungi biyereere sayidi yaffe ogenda kukwata obukadde 5 obwedde emirimu wabula ono enkera waalwo yavaayo n'atandika okuba omulanga ng'akaaba ng'ayaayaana ng'ayazirana nti bajja wano ne banteekamu opika naye tebandekera yadde n'ekikumi era baagenda bukya bagenda n'abaana kaakati baatandise dda okubeera nga beeyayuya nga bankaabirira nga bandaajanira naye nga nange nga bwe mundaba ndi mukazi muwejjere atalina yadde n'ekikumi kyengenda okuwa abaana bano yadde obbaliisa kazibeere fiizi wabula jjukira nti omukyalo ono yavaayo n'akakasa mu kuziika nti mu bantu abamuyambye talabangako muntu nga Mpuuga na paaliyamenti kyokka kakati enkera waalwo ebigambo by'omukyalo ono yatandikirawo okubeera ng'abirya ono ng'agamba nti wano wadde yabawaana tebaamuwadde n'ekikumi era ennaku gy'aliko eyoza lumonde mu bigambo by'omukyalo ono tujja kubeera nga tubitunulamu wabula mu bikubamu ttooki n'okubeera nga tubyetolola saagala weerabira essomero erya Ibunirani Junior School erisomesa omwana wo ow'ekisulo naddala gwali ebweru
ku ssente entono ddala era nga bayinza n'okuwa hafu basale ne basale yennyini bayinza ogikuwa abaana abalina ebitone ate nga bayigiza n'abaana okuwuga okuzannya emizannyo gya buli kkala kati Ibuniani Junior School bano baafuuka bazadde baava mu by'okusomesa obusomesa twalayo omwana wo ne bw'obanga muhodde oyagala asigaleyo ono asigalira eddala gwe kasita bagamba nti ennamba ogijja ku AKTV Media Uganda ebisigadde obibalekera Ibuniani Junior School bajja kwanguyira kaakati muzeeyi Wasu omuluutansozi nga sinagenda Mama Segirinya yamala ebizibu by'Abannayuganda bonna aba buli kkala abali e Bulaaya n'abali mu Uganda ennamba y'olwenda mu 10 gikubeko ebisigadde bimulekere olimbuulira Mama wa Segirinya mu bigambo bye yayogera bw'ati ku lunaku olwaddirira nga Segirinya amaze okuziikirwa ono yawaana abasajja enkera n'akukuluma katukomewo nga tubirabye ate nkwongereyo onaku olwaleero tokolabe kano ka video ka Mama Segirinya nga alaajana Mama Segirinya alaajana agamba Mpuuga tiyamulekedde yadde n'ekikumi ate nga yamusuubiza omumuwa ssente ssaako ne Anita Amongi basuubiza Mama Segirinya ssente ne batazimuwa so kati Mama Segirinya alaajana olw'abano okumusuubiza ne batamuwa yadde n'ekikumi kyekino eggulo kye twali twogerako so mulabe kanene akatambi then tugende mu maaso Justin Sanyi sina nteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate nga abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Segirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki okulinnya sina kye nalabye sirina kye nalabye era tebalina kye baatulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwenninze ne nguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde mulanga ngukubira paalamenti esobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwano ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gaagalirawo school fees kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tisina wentandikira kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomo nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana ba mutamaniwo fete tulina ssente za baweereza bikolebwa mu kisenge bikolebwa mu matumbi ate emisana ensi n'ebyanika oba n'ebyanjala oba n'ebyoleka abo oba oliawo abatabiraba jukira nti omukyalo ono yali ayambibwa NUP n'okusaba gavumenti okugissa ku nninga ete mutabani we asobole okubeera ng'afuna obwenkanya mu ggwanga Uganda kaakati ono yayita mabega ng'omusajja akyali mu kkomera ono President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugambye nti yaweebwa obukadde 5 bulambirira era nga baabumuwa yali gavumenti ne muga nti kwatira wano ebya Segirinya biveeko ebya Segirinya byesonyiwe mbono ne bamuwa obukadde 5 mu mpeke kaakati ono eyali akeranga okugenda ku parliamenti nti noonya Anita Amongo ampuli omwana wange ampa omwana wange basumule omwana wange ebigambo byakomawo kaakati nno n'omuntu gwe weesiga ebiseera ebisinga oluusi bw'oteegendereza asobola okutunda asobola okuziika ebigambo bino bikulu nnyo ebigambo bino bya nnaku ebigambo bino bitiisa ku mukutu guno waaka aliko wa muntu wa wansi wankyukakyuka tulumirirwa bannayuganda y'ensonga lwaki ebigambo nga bino tubikwata ne tubiteeka wano ne tubigayagayamu naawe tubeera nga tubisharinga ne bakomuledi bannaffe naawe osobole okubeera nga gy'oli omanya amazima amatuufu oleme kubeera ng'obuzaabuzibwa bannabyabufuzi bannakigwanyizi kaakati nno omukwano gwange ampuliriza njaga kutumirako omukwano gwaffe amanyiddwa nga JS Wamala mu ggwanga erya Amerika maama mu ggwanga erya Switzerland naawe sikwerabidde omukyala Emily omulungi oyo naawe nkutumiddeko nnyo omutabani mundabire sister wange wali eri Mari ggwanga Switzerland naawe nkujjukira nnyo okusembeyo kabadde kakodyo kaakati nno emiliyoni 5 ezaavako kanaaluzaala ezaayogerwa President ze yayogera sooka oli ebigambo bibino wano ng'omukyala yeebaza nga mutabani we avundira mu kkomera nga President ali mu kulwana nga Mpuuga ali mu kuteesa ate mu kamera nga bwe yeegaana byonna wano
lwaleero sawa ya leero nina video nga mama wa Segirinya ne mukazi wa Segirinya ne muganda wa Segirinya basatu babawo ebisawo bya ssente okimanyi okuva ewa yonna gye baabadde yeno njirina wano mama wa Segirinya bamwa miliyoni meka nga Segirinya mulamu oba alla yasinga okumanya naye bannyini aba NRM ate bazikoze eki be bazitadde video kuba weebuza ani yaliyo wabaddewo minisita Kabanda omumanyi wabaddewo n'akasajja kakagadde galumini kabaga maama eno zino bbiri ne zino bbiri emu ze miliyoni 5 ate tovaawo n'ogamba nga kitegeeza oludde bali mu kugula mutabani waabwe kati kino njirina wano nja gikulaga anku ate bangi bagenda giraba kitegeeza ne Segirinya nennyina asobola okuba yamutunda fere kati nga fe National Unity Platform tukakasa tukira nti bino mama byabadde ayogera byabadde tebiri ku mudumu gwa mundu oba nga tebiri ku about money kubanga nza n'okuba ng'olwedde tuli mu kwogera ng'olwedde baamuliisiza ddaki sente kwa principal yagambye babugabaga bamusubiza miliyoni ameka 5 omulambo gwambuka eri kati gwe mpuuga lwaki otuka ku time ewamba n'abaana kale kkiriza ogambe kali eriye wali omulambo abaana mbaleke bagende bazike ku kitaawe nene gwe n'abaana bennyini obalemedde gwe kati wali weebuze wabadde oliwo ng'okolangaani ye MC Mpuuga yakwata akazanado yakawono okitegeera kale abaana bate bagende okoze ebirungi byennyini era obyogenda byonoona lwa nsonga abaana bano balaze ekifaananyi ekirala abaana baleke bakkirire eri kubanga eri gye wagenda oziikibwa kitaabwe kale tusse omugwa biganye ne kati bano bigambo tebisobola kubeera nga biggwayo wabula ffenna twalaba ekyagenda maaso oba ekyaliwo olunaku olw'ekiro nga mama Segirinya ono amaze okubeera ng'oba oli awo ayogera n'abantu bano okuva ekiro wonna n'emisana wonna amasimu nga gafuuse amasimu kaakati nno akasimbi okalabye ng'omukyalo ono abala ku ngalo olwo nga babaza okubeera nga bamukuba empiso ng'abalala bonna bwe bazze nga babakola jjukira nti mama wa Yasini Kawuma bwe yafa mbu abasajja bano baagenda ne bamulimbalimba ne ssente ne bakyala ba Yasini Kawuma ne bakola enkola y'emu kaakati n'abantu bonna abalala abazze nga bafa naye mbu okusinziira ku mwami Kyagulanyi nga legimu ebiyinamu omukono kaakati bano babalimbalimba na ssente ne babagamba musirike mukwate ssente oli agenze takyadda kaakati ate namwe bwemubiyingiramu ennyo mwandifuna obuzibu kati bino byonna okugenda mu maaso emivuyo egyali wano n'evvulugu olwo nga Mpuuga amaze okukitegeera nti agenda kuswaluka aswale ave ne mu luswalo lwonna kaakati ono yasalawo ne yeekaza nga bwomanyi omukalukalu bw'atajja busera ne bamugoba ku mukolo gwabwe ne bamugamba nti tukwagala Mpuuga genda twakukoowa omusajja abalemerako n'agenda najyayo ne mageetisi n'azambala n'asigala ng'abalemeddeko era ogenda okakana ng'ayabizza olumbe lwa Muhammad Segirinya kyokka nga omusajja tanaba nakubeera nga aziikibwa kaakati ebiseera ebisinga Abaganda bagamba nti emmwanyi gye weesiga tebaamu mulamwa kyannaku nnyo omusajja ono bannayuganda baamwesiga bannayuganda baamwagala bannayuganda baamuwa obweyamo ne bamuga tujja kukola naawe ne bamuwa obwesige naye kyannaku nnyo okubanga omusajja ono takkuta yafundikira abatunzi ng'abasudde ate mu nnyanga bino byonna okugenda mu maaso mu ggwanga Uganda ono si yasoose jjukira nti ono ayina akabondo kanene ak'abantu abalala aba DP Buloko akakola bye bimu naye ng'ono yabakulembedde yakutta omumuli bigambo bya nnaku nnyo jjukira nti ebigambo bino okubeera nga bitambula okugenda mu maaso si bye bisoose bizze bibaawo naye bino byonna biwummuzaamu oba okuwummulamu tukola botti wuliriza nnyo owulire omululu kyegwakola abantu bano okwagala okulya nga tokkuta amaddu amangi n'omululu omungi byasula wammese mu kita era ogenda okakana ng'omusajja bino abitadde mu gita mu mbeera bw'eti Nsonda mulemmezi munnaluwiro omutabani wa Kasule yenza omulya nakake mbasejjita saagala nyenyenya njagala owulirize ku bigambo byange osanga oyigayigamu onoobadde owuliriza siisonga nze mbawa byakuyiga asooke kubuuza batata bamaama ensi mugisanze mutya temuyina mirembe naffe kennyini tetuyina mirembeeka tuzunga buzunsi olw'obusente nawe nga bw'otulaba tulabye n'okuyinjira olwa siringi ze tujja oleka obulesi
bizinoonya nibisigana mbuuza okola ki togeza okubba musango olina kugumiikiriza waliwo abasajja bali basatu bali babukavu ekyembye nnyo bali bavungola olumu basulamu okusula kyebava bitiiso gende wakavuma basagesageko nga balaba embeera webituuse bayungula amaziga nga bwomanyi omukama bwawulira ensala z'abanaku bali bava okusaka ne balonda emitwalo gyalyana betiisa bulungi ne bajjako omutwalo gw'ensimbi omwakuliitemu ennyama bagiri okwegulisa obwavu yano n'ennyama kyeyava afuna endowooza y'ekisiru ng'alaba abantu bali abeera asigaza omuliri gw'ensimbi yagula muceere ettooke nankoko nga bissa mu bbakuli ng'akula nabutwa ng'alunga muliito ekyali bya mukago kumbo lwavaawo ababiri nabo ne beeteesa bwapya batuge mutuge sente bafune nnyingi ono yajja asaatuuka ne bbakuli agireetera abasiru bo bamugwa mu bulago ne batuga tekyali bya mukago bwatyo nga siibula duniya bba abakulu nga badda ku bbakuli nga biirira nkoko ate abeekulisa olunnabe lubwavu eddakiika wayita nnyi ng'embutuuzi kaba gwansinzi akamero by'okufuna basatuuka balesa duniya ennesi ya katonda talina buyinza ku muntu munno eyakusinza abeera akusinza okikkiriza ne bwokola iddagala lirisiranja akalimu ka munno katonda eyamuwa kyali mulamu obulago mala biseera talina buyinza ku muntu munno eyakusinza abeera akusinza okikkirizanga ne bwokola iddagala lirisiranja akalimu ka munno katonda eyamuwa kyali mulamu obulamu bulago tegeza kumusabirira afiirwe musabanga mukama ekyo kyalina olirwo edda n'ogifuna ate bw'omusaba pulado n'agikuuma n'akuwaka korona mukama mwebazanga nnyo akuwonyezza okutambuza ebigeri kisinga lubirizamu ng'olajana nze yannyima pulado olajana pulado ate waliyo alajana kasapatu obaka wotudde tunula waggulu w'omutwe gwo wabawo kyeweegombye owanikanga omukono n'okinoga kasita kuta kituuka oyimukanga n'oddamu n'owanika kasita kyeyongerayo linnya kameeza onoge kyakifuba kasita kigaana toteekako kameeza kakulala kajja kusirituka ogwo ate mwana wa taata ofiire ebyamalusu ebyo ebyandeese tuliddamu kanzire gyezaalwa kalulesaamu nze nkuyimbira mutabani wa kasuli ebyandeese tuliddamu kanzire gyembeera wabula nsaba busabi mukama ow'obuyinza ababeezaawo mbasiibudde kakati nno embeera bwetyo bwetambuza bannayuganda oba abantu abatasobola kubeera nga bekkusa bano nga basalawo okubeera nga oba oliawo bafuna byandola era nga bafuna byamangu era nkuteddeyo omuziki ogwo saagadde guteekayo okyamuke bucamusi osanyuke busanyusi olowooze nti nkutaddeyo kuseka mu busesi olw'ennyambala y'omuyimbi oyo Daudi mutabani wa Kasule wabula message kyekisinga obukulu mu bintu byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati nno ampuliriza nkyali ku nsonga za Muhammad Segirinya ono yatuluma nnyo kusaba na Uganda bonna okutwaliza wamu okwetolola ensi yonna wadde nga ate bannakawempe bo bambi baafiirwa nnyo. Kati omusajja ono Muhammad Segirinya bwe yatwalibwa mu kkomera wabula n'ayimbulwa waliwo ebigambo bye yayogera ebyo nze mbibateerako naye nnyina ensonga lwaki ateera oluusi mbikomyawo kubanga ebigambo by'omusajja ono osobola okubeera nga obiwuliriza kimu ku kimu nga bwe yakyogera. Lwaki olowooza mu bantu be yayogera yayatula nnyo erinnya ery'omusajja ono gw'ogenda okubeera ng'olaba oba ng'owulira. Lwaki amannya gonna yagalekayo n'abantu bonna bali ku opposition yabalekayo wabula n'alumiriza omusajja ono ate ng'ono yali nfanfeewe baali bakinywe baali batambula bonna era nga bono bonna balwanyisa gavumenti okubeera nga bagijjako olwo bo beddiza obuyinza 221. Lwaki bino byonna byagenda maaso wadde ng'enjawukana zibaawo ate omusajja Segirinya ng'olunwe alusonze mu wessaawa nga tewali muntu mulala yenna gwe yatunuulidde yadde okubeera ng'ateebereza n'erinnya yalyogera butereevu. Nemukola embeera bweti bwana kidandala ng'oli ne ttiimu gye mwakikoze nayo security organize olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Segirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya
baba bawulira batya olooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gira muntu bamutadde ebintu bwebiti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikirizaamu olwokuba mwagala ekifo kya Kawempe North kitandala bino bye muzzeemu nze nasirika ng'ebyo sibyogerako nga nasirika nene ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomero olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North oba ntebe ogitwale mugitwale kuba ebbanga. Kakati nno omusajja ayogerwako yoyo gwolaba mu katambi amanyikiddwa nga Sulaiman Kidandala era okusinziira ku bigenda mu maaso omusajja omugenzi Muhammad Segirinya nga tanaba kubeera nga afa yalaajana era mu mannya ge yamenya erinnya ly'omusajja ono Sulaiman Kidandala. Jjukira nti ono nga bwe nkugambye yaliko omumyuka owa Lord Mayor Alhaji Elias Lukwago wabula ng'ono n'omusajja ono baafundikira baawukanye bubi nnyo era bano nga tebali makambugu. Omusajja ono yali wa FDC bwe yava mu FDC Nuupu ngeze bw'atyo ne yeesogga Nuupu era ono yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga alwana afune kaadi eya NUP wabula nga bwe nakunyonyola abafaaza ku ssaabakulu ba Profesa Makerere bonna bakubira Mwami Kyagulanyi ne bamugamba nti bw'oleka Muhammad Segirinya n'olonda omuntu yenna omulala oba otukoze bubi nga ffe bannakawempe. Okusinziira ku kigenda mu maaso ku gurawundi Segirinya Muhammad ffe gwe tutunulidde ng'eddoboozi ly'ekyebando eddoboozi ly'omuntu wa wansi ow'ekawempe. Kakati omusajja ono baamuma kaadi era batyo kaadi ne bagiwa Muhammad Segirinya. Omusajja ono yalemera mu lwokaano n'agamba ngenda kwesimbawo nga independent oba munyimye kaadi yammwe eya NUP. Kakati nno yeesimbawo wabula Muhammad Segirinya n'amukuba akalulu yamukuba n'enkoona n'enywa era ogendo kakananga omusajja ono aviriddeyawo ng'ogusima ebbumba. Kakati ono teyaweera ekifo kye bwe kyatwalibwa n'agamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda ayina okulwana wakiri okuuka ejjembe mbu ng'ekifo kino akyeddiza. Era Muhammad Segirinya mumulidde mu bigambo bye kaga nti omusajja ono ye yali amuweereza ebigundi ebyo n'okwegatta ne security organs basobole okubeera nga bamuteekako ebisango eby'okutugumbula abantu. Wabula wenjogerera omusajja ono bwe kiba nga ekyo kyali kituufu nga ye yakikola kaakati afundikira etafunya. Mujjukira nti ono yakwatibwa mu ggwanga erya South Korea era ku luvannyuma lw'omusango okumukka mu vvi okukwatibwa n'okusangibwa ng'akukusa bannayuganda omusango gwa mukka mu vvi. Yakwatibwa ku kisaawe e South Korea ng'alina bannayuganda abalala 10 ono be yali akukusizza okubayingiza mu nsi eyo mbw abafunira emirimu. Kati omusajja ono yasibwa emyaka 7 mu ggwanga erya South Korea nga tazzeemu kulaba ku njuba yadde okukomawo e Uganda yadde okuwuliza abantu okumanya ebifa e Uganda emyaka 7 era nga wenjogerera omusajja ono ali ku mwaka gwe nkakasa ogwokubiri gwayolekedde okubeera nga asaavinga nga kino kitegeeza nti okutandika ne 2026 akalulu kano tagenda kabamu yadde eddakiika n'emu. Era ono bw'abanga ekintu Segirinya nga bwe yayogera ye yakikola mukama mbeera mbagamba talya paani talya mandaazi ono talya nguzi. Yasooka musajja ono ne bamukuba mu kkomera emyaka 7 era wanaavira mu kkomera emyaka 7 nga n'abantu bamwerabira dda nga ne bwayogera ki ensi tekyamutegeera. Kakati nno eyo nabo biwulira n'osigala ng'amanyi okyagayanise mba nkwewuunya. Wabula bino byonna nga nkyagenda nabyo mu maaso nyongera okukwanjulira omulongo wasa omuluuta nsozi yamaze ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala ensi n'esigala ng'enyamutwe ng'emutendereza. Kaakati gwe tolonzalonza kuba ku nnamba eyo esembyayo 9 mu 10 oba 9-10 ebisigadde omubuulye buli ekikusumbuwa okutandikira ku by'omunju emirimu amaka obulamu bwo. Kakati buli kimu nagamba gwe Bulaaya promotion zaagaana wabulwa empapula oba visa yakubula kiki ekikusumbuwa olina lutwe kuona ku musajja ku WhatsApp ne ku direct call ebisigadde bijja kwanguyira nnyo ng'omusajja ono akutaddeko engalo ze 5. Kati mu mbeera yeemu Iburiyani Junior School sijja gaana gibanjulira ne bagamba mmwe abalina abaana bammwe be mutwala mu bisulo abaana nga babawo buwunga nga bukaawa ebijanjalo nga biri mu bukakooti nga balya kimu abaana tebanywa mazzi mafumbe. Kati ssomero ligenda okubeera nga likuyamba gwe muzadde munnange Iburiyani Junior School ku ssente ntono ennyo ebyo babikolera ng'omwana we alina mu kisulo kasita okona ku EKTV ebisigadde n'oyogera nabo ku WhatsApp ku direct call ne bw'oba oli Bulaaya ulize bigambo
bye bino. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Olunaku olwaleero nakugambye twatambulidde mu musajja. Tulina okubeera ng'omusajja tumufuula munda ne kungulu ensi emutegeere, era ebyo ebikolebwa ekiro nakugamba kiba kyaddaaki Katonda amala n'abikwekula. Kakati nno tetugenda kubeera nga tulonzalonza, tugenda kuddayo katono nnyo ewa mukwano gwaffe, ewa muganda waffe asooka yongera okubeera ng'ataggula ebigambo bino. Oba oli awo nga tewafuna mukisa kubeera ng'olaba ebigambo bino, oddemu obyetegereze biwulirize bulungi nnyo. Abasajja babeera n'ensonga, basajja babeera ne bwino. Gw'obeera eyo ng'olaba muntu naye nga tomanyi nti omuntu oyo alina by'amanyi ebiyitirivu ennyo by'osaana naawe okubeera ng'otegeera oba okubeera nga omanya. Nakugamba nti buli lunaku olukya ku nsi kuno bw'oba tofunyeeyo kintu kipya kyonna ky'omanya ekikwata ku nsi yo oba ky'ogase mu bulamu bwo mu kutegeera mu ntegeerayo nga kigatta ku nsi yo gwe toli Munnayuganda. Kaakati nno nkusaba n'obwombeefu oneegatteko, tukire butereevu nnyo ewa muganda waffe Kasunsula Nsonga. Ebigambo abyongere obitegeeza ensi kubanga tubyogedde enfunda n'enfunda. Abedi Bwanika, Mama Theas Mpuuga, omugenzi Segirinya Muhammadi, muganda wa mugenzi Segirinya Muhammadi, kw'ossa ne maama azaala Muhammadi Segirinya. Wadde ng'omusajja ono amanyidwa nga Kasagga, bangi bagamba nti ono si muganda wa Segirinya, mbwa amuyita kojja naye yabaddewo nnyo mu nsonga zino makkati. Kati wulira ebigambo bibino okuva wa mukwano gwaffe DP ate nga alina Viki. Owulira ebigambo abadde ayogera nnyo ku mukama we. Mukama we akiikirya maanyi g'abantu. Ne wano we tuli abantu amaanyi g'abantu kye gasalawo kyetugenda nakyo nga famire. Kitegeeza famire yabadde eyimiridde ku nsonga zeyakkiriziganyizzaako nti abantu kye banaasalawo kyetugenda nakyo. Naye njagala era tuddeyo tujjukire nti abantu abamu bakozesa opportunity okwagala okunafuya abantu abalala. Viki tuwagenze mu mwaka gw'ebyobufuzi ekyo kikulu nga tuziika munnabyabufuzi. Njagala mu mutwe gw'osooka ojjukire bino nti essimu yazze eri maama. Omuntu gwe bagamba eyakubye essimu yabadde munene w'amaanyi. Nkugambe twabadde n'omukolo guliko accountability. Balina okwogera buli kye bakozesezza. Njagala ojjukire nti wabadde n'omukolo oguliwo ng'abantu bazze okuziika Segirinya munnaabwe. Era tuddemu tukitegeere nti Mpuuga newankubadde yategese omukolo gwo ogwa accountability, Obwakabaka bwa Buganda bwasiiba ayogerako bwasindisa omuntu Oweekitiibwa Kiyimba akiikirire Buganda ate n'agenda kuguna omukolo. Nkuzzaayo tuli mu byabufuzi. Ebyobufuzi ebirimu nga waliwo ayagala okunafuya n'okukkakkanya nti NUP bwekwata Mpuuga emusindike mu Parliament, Mpuuga akwatagana ne Speaker. NUP yagala okugjayo Mpuuga, Speaker agamba nedda n'aba NRM temutukwatira ku Mpuuga. Bonna abantu NUP be yayagala okugjayo, NRM yeba defendinga nga ekulembeddwa mu Speaker. Then batadde accountability ku mubiri gw'omuntu gwe batayamba nga mulamu. Bataddewo okuziika okw'ekitiibwa
naye nga ne mu parliament we baali batudde tebamuwa kitiibwa. Lwaki? Nti bw'otunuulira ewatuula baminisita ng'omulambo guyingidde ku ssaawa 3 tewali minisita n'ogu. Olwokutaano. Yes, wadde minisita n'ogu. Minisita eyasooka yajja Balamu ku ssaawa 4 nga basoose na kuba masimu. Waliwo omukyalo omulala eyajja n'abagamba yabadde teyabitegeddeko. Ninga sipiika yabagamba edde. Okitegedde? Bw'otunulira parliament mubaka munnaabwe gwe baali baleese, parliament yawezaamu n'abantu 2. Tulina ababaka 5. Tebaawera yadde ku 10 mu parliament. Kyokka tulina ababaka 529. Kitiibwa ki kye mwali mwagaza Sseggirinya? Kye mwabadde mumuwa? Kitiibwa ki kye mwabadde mumuwa? Now, tudde tutunuulire bino ebintu. Bino ebintu ojja byetooloola osange nga waliwo okukakkanya n'okunafuya. NUP kye waga nti yawambye omulambo. Bobi Wine yakyogeddeko. Nanti ne maama yagambye omulambo gukkirire. Anti nkikulaze. Nkikulaze. Okay. Nkugambye nti tulina accountability ey'okujjuza ey'okufiiringa. Ekifo. Tugizeeyo mu bakama baffe. Nti ebintu byatambudde bwe biti budget yasaasanyiza. Ebintu buli we biyingiramu ssente n'owa kulyamu olukwe. Ekyo kikulu. Tukkirize. Si buli muganda wa Sseggirinya nti ali bulungi. Tukkirize. Amaziga maama ge yakaaba. Bw'oba wawuliriza maama, njagala muddewo mutunuulire maama. Maama yabadde ayogera. Naye ng'ayogera ku Bobi Wine gw'ayagala. Naye ng'amwogerako amutya. Si kumutya nti nno amuwanye ekitiibwa oba asinkanye omuntu gw'atya. Amutya olwabiki ebiyinza okuddirira oluvannyuma lw'okuba ng'amwogerako. Wabaddewo awo akavuyo kigambibwa nti mu kwogerako awo ne maama nti nga bamuwa miliyoni, bamugamba omubiri gukkirire. Yes. Ofune miliyoni 5. Bwe kigambibwa. Nembuuza sente ezo zonna ku muntu afudde nga wano yabadde mulamu nga teryamuwaayo yadde sente okuva mu bana abazza obuzzi okudduukirira ku ssaawa envanyuma kiki? Vicky. Anda kyasinza okuntabula baganda b'omugenzi beetemyemu abaluganda 2 bakkiridde Honorable Mathias Mpuuga. Era eno wabaddeyo bameka? Kasagga n'omuwala. Eno wabaddeyo bameka? Abalala baabadde eno waggulu. Abataabaddewo babadde ku sayidi ki? Abataabaddewo babadde ku sayidi ya Lumbe. Ya Lumbe. Yes. Kati tukkirize. Abatasobodde na kuziika. Tukkirize. Abaana ab'omugenzi babadde bamanye ekigenda mu maaso. Abaana Big up DPTV Uganda, big up Vic exclusive, kubanga ensonga bazitaanyiza bulungi nnyo. Oba oli awo ne bw'obanga obwongo bwo olw'okubeera ng'okwata ebigambo bino bw'otabikwata bw'otabitegeera ng'oyinza okuba nga tolitegeerera ddala. Kakati nno mbadde n'ensonga lwaki nassazeewo ne nga nti ensonga ezo kanzikube ku mmeeza ozitegeere, kubanga teofuna mukisa kubeera ng'oziraba mukwano gwaffe DP Sajjime ng'asunsula ensonga zino ensi ezitegeere. Kakati nno mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Ssaanya, ono bamuyite Kyefuula, enkyabeera wa Nuupu, lulina bawa NRM, lulina beera wa General Muhoozi, lulina beera wa NRM, ate enkera nabeera wa Nuupu. Kaakati nno mujjukira audio eyafuluma, ono ng'ategeeza nti ye anoonya nsimbi okubeera eno n'okubeera eri, oba kiyite aganaaga oba matankane ng'empale z'aba 7. Kaakati nno ayina ebigambo ate ebirala bye yawandudde. Ebigambo bino bwe yabiwandudde nenga nti owadde omusajja ebiseera ebisinga omutamiivu tabaagambwa, njaga tubiwulirize obikube mu ttooki osigalenga nabyo obitegedde bulungi nnyo, kubanga nze nakugamba buli jjinja lyonna lye tusanga nga tulina kye tunoonya tulifuula munda ne kungulu ne tuleka nga tulitakudde, olwo kye tunoonya bwe kitubulawo ne twolekera ku kitundu ekirala. Kati ebigambo bino saagala bikulekerayo, nabyo njagadde nnyo obitegeere, obiyige, obimanye, kubanga omusajja ono tetumanyi ddala watuufu wawaagwa. Era bw'ayogera ebigambo bino
tetumanyi ddala nsonga lwaki abyogera. Bw'agamba nti Mwami Kyagulanyi pulezidenti we, tetumanyi lwaki akyogera ate enkya n'agamba nti Mwami Museveni ye pulezidenti we. Kati kambikulekeremu obiwulirize naawe obigwennyalo. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. Kwata abaana obatwalire empuuga oba obatwalire sipiika wa paalamenti kuba wagambye baakuyambye nnyo. Ekyokubiri gwe kikazi gwe waali kakkanye, tolowooza nti wazaalira nsi nnamba. Bwe wazaala Sseggirinya tolowooza nti wazaalira nsi nnamba nti buli omu abadde alina okukuyamba. Okitegera tolina magezi kikazi gwe olinga amazzi. Wavuddeyo n'oyasama nti simanyi oweebaza mpuuga n'okwata mutabani wo n'ogamba mbu simanyi agende mbu simanyi akwata agende eri. Njagala okukugamba mukazi gwe bwe luba